olunaku lwajjo n'olwaluli bamenye akatale k'Owino nenga akatale akumbadde nkibagambidde ebbanga ddene nga mbategeeza bagenda kamenya mukendeeze maali yammwe mujje buli kimu nga bannayuganda tebawulira nga bwe mumanyi bulijjo bajjo era akatale kamenyeddwa nabagambe Nakivo settlement Nakivo blue Nakivo green bagenda mujjawo era kyo mukirindire nga njuba kigenda kujja kati obuzibu buli luddawa obuzibu buli wano bwe bamaze okumenya akatale ako ebintu bivuddeyo biki bivuddeyo ng'obadde okimanyi nti Museveni yejje mu kintu kino n'asooka n'akidda ebbali kati ate waliwo ababbi abayingidde mu kintu kino naye ng'ababbi bano bafunye n'ebyapa nga biri backdated bafunye ebyapa by'akatale k'Owino nga biri backdated amanya mwagala bekudda ku social media naye badde okimete ne speaker deputy speaker Thomas Tayebwa y'omu ku bafunye ekyapa kyabo nga kiri backdated naye ng'ekyapa kyafuluma 2 days back. Deputy Speaker Thomas Tayebwa, you among the people on several occasions you've tried your level best to intimidate, to torture, to destabilize Ugandans by using your office and the money which you have. 2 days back, the innocent indigenous Ugandans who have been operating in the Owino market, their office or offices were doing operating. The offices were demolished by goons on orders of Hamis Chigumbu. But according to the information which you've gathered, you are among the people who received a land title in your names. And unfortunately, the land title which we received, it shows that the land title was made 2 days back, but the land title was backdated to show that you bought that land many years ago, which is a lie. According to reliable sources in Ministry of Lands, that land title was produced 2 days back, but unfortunately, the land title was backdated to confuse people. Mukuta Thomas Tayebwa. Public njagala etegere nti wetamu okuba amasanyalaze n'okuba omusajja w'amasanyalaze. Gw'omukuba ina business e South Sudan era mwe muli mukutta abantu nga mu protecting gains zammwe. Abantu b'omu Owino abaavo bankuseere mwamenya akatale kaabwe. Gwe kyova togabye Misa Kabanda mulina ebyapa byabakoledde mu nnaku 3 emabega. Wabula ebyapa bino babitaddemu nti ebyapa byafuluma mu bbanga byafuluma mu 2012, which is wrong. Ngenda balaga ekyapa kino naye ng'ate teri muntu asobola kubanga yafuna ekyapa mu 2012 nga yefudde nanyiyaawo nga tategeezanga bapangisa babadde nga bopaletingira nti nze nanyini ettaka kyekisooka. Ekyokubiri, ekyapa kino yakifunye kwani? Transfer form ani yazimuwadde? Kyekibuuzo. Era lwaki sigwasindisa abantu ogenda okumenya, lwaki mwasindise hamu? Video gye nakoze James na gye recordings ekugira bulungi ekifaananyi nti bano abasajja tebaagala mu Uganda era kusigala mu Kampala, baagala avemu ba owning properties ezo. Kati omukyalo n'omumulaba njagala mulize information eno mujulire nga bwagitadde mbalage ekyapa wadde mwakirabyeko temwasobodde kiraba physically ngenda kiba wano mulirize omukyalo oyo naye okusinziira ku byemmanyi omukyalo bayinza omutta wadde waba naye bayinza omutta wulira bulungi nnyo ne bwe manfudde essaawa zino babuuzanga hamu kubanga mbimanyi byonna biba planning ne mbagamba nti Prime Minister Nabbanja alekulire ne mbagamba nti Minisita wa Kampala alekulire abantu babiyita ebyange kati njagala omulaba abasuubuzi bawulidde nti President yabawa billion 2 zibulidde mu office ya Nabbanja yawa abantu information yokubaga nti muveewo olira yali market master olira kubayita Mutebi owakatale k'Owino
kati bwabagamba nti baveewo baba bakyasasamala nga kugamba bafreezing bamanyi kiddako kati ne wajjuya abagaa nti Hamu abagambye mujje mufune ssente miliyoni 3 mujjemu ebintu byamu owulira ne wabaawo omulala nga ye deputy speaker mwami Tayebwa ali emabega wa Hamu owulira Tayebwa ayinawo ekyapa owulira Misa Kabanda ayinawo Chofa Togabye ayinawo owulira ne Hamu ayinawo owulira so ni ba minister be Kampala bombi bayinawo ettaka deputy speaker ayinawo owulira ne Hamu ayinako era ekyo ekyapa kya speaker Tayebwa ntirina teweruma lulimi njagala ekyapa kino mukira bulungi nnyo ekyapa kyekyo ekya Thomas Tayebwa njagala kuzoominga document eno mugire bulungi nnyo document mpya nnyo lwakuba bayagadde ogifula nti enkadde ogira bulungi nnyo document eyo njagala mukizoominge bulungi mukikuba ekifaananyi kati bo bano bagamba ye ekyapa kyani wuuyo Tayebwa Thomas gwe njagadde musooke mutegere bulungi nnyo ekyapa kikyo tebagamba nti temulina kyapa kikyo dates and number okitegeera dates and number wuuyo nanyini kyapa Thomas Tayebwa ali kasanduka ka box ali kasanduka ka posta 287993 Kampala naye nga bamuzaala Kampala Tayebwa ye nanyini kyapa ekyo ne bassaako signature of registry wano ne bassaako land title via KCCA registered ndowooza ekyapa mukiraba kati ye deputy speaker okiraba bulungi nnyo ye deputy speaker kiki ekyapa nkirina wano ngenda kipostinga ekyapa kisomako kiti kisoma the Republic of Uganda registration of the title act certificate of the title description of land the leasehold land aged read on the plan attached hereto and suite and known as follow plot number bracket S22A block red name Kampala Central Division block Nakivubo place estate name Kampala district Kampala area approx 0.186 hectares terms from the first day of May 2012 for 25 years at the rent and subject to the converts and conditions contained of implied lease number KDLB 10/3 24/2012 of the month of 25th May 2022 bound up herewith and to the incumbents if any entered in the nga mukirabo kiri ye nafuna ekyapa nakiteeka waawo kati omu ku babbi oyo Thomas Tayebwa kati wano wenjala kubuuliza ekyapa mukire bulungi nnyo mbawa information omanyize yange njogera kati ng'omusiza Bulesiyani tosobola kungamba nti wafuna ekyapa mu 2012 nze mbagaye okusinzira ku information ginafunye okuva mu lands ekyapa bakikoze 2 days back before the demolition bonna Thomas Tayebwa Chofa Togabye Misa Kabanda bafuna ekyapa 2 days before the demolition of Owino Market bafuna ebyapa byabwe ennaku 2 nga Hamu tannamenya era babirina twasobodde funako kyani kya deputy speaker Thomas Tayebwa oyo osobola otya okunga nti mu kibuga wakati wafuna ekyapa mu 2012 Tayebwa mu 2012 wali speaker wali MP munzijukizeeko Thomas Tayebwa mu 2012 yali speaker oba yali MP twagala kuyita mu bantu ino obudde butono
mujju Thomas Taibo mu 2012 yali MP yali speaker yali ki musoke mu nyambe Thomas Taibo mu 2012 yali ki katusoke tubale wano tuli mu 2026 minus 212 gye myaka 10 osobola kungati myaka 14 Thomas Taibo yali ali obugaganga obwo omanyi bana basajja tebasobola kukola kintu kino ne beekweka bamala ne bakola ensobi olwokuba nti balina mentality. Thomas Taibo 14 years back from today 14 years back from today who knew you 14 years back? Walina obusobozi obugula ekyapa mu Kampala Central. Era emyaka 14 bw'ogamba nti ekyapa kikyo oba bazibo wakifuna otya nga kuliko ba scooters nga katale ko wino ba scooters abaliko. Kubanga katale ba scooters tutwandi ba scooters ke katale denya akatale kalimu abantu bakakoleramu wabasabanga obusuulu wabasabanga sente z'obupangisa wabasabanga ki lwaki mubuzaabuza eggwanga lwaki mubonyaabonya bannayuganda Deputy Speaker wenyigira mu kutoobola eddembe ly'abantu nga mubba ettaka lya Uganda mubba ettaka lya Buganda. Nze nyiza n'okuzana mu 2012 wali tonnagenda mu Kampala if I'm not mistaken. Nembogo oyina ekyapa ekyafulumye 2 days mu kibaka dating. No problem. So banna Kampala solution ereji buli gyomanyi nti yenyigidde mu kubatulugunya kimala period mujja kusolovinga bingi no buli muntu yenna eyenyigidde mu kubatulugunya bannayuganda kasita munafuna solution mujja fune oli akubyeko ettaka ng'omanyi akutidde omwana ng'omanyi akuwambidde omuntu omanyi kasita munafuna solution y'abantu bano abaseddekezi mujja tegera ensi bwe banyumira ne munaddawo nga mutandise kaabo kaabe temujja